Omuzadde yali anzitira omwana. Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokutaano omwaka guno twakulaga omwana Faith Namwanje ow'emyaka 14 ng'aleenya oluvannyuma lw'okumwako omuliro kitaawe amuzaala David Sennabulya ng'amulanga kubba siringi za Uganda 50,000. Kwata na mikono yasooka guno era guno gwe gusinga n'okunnuma ennyo. Sennabulya nga mutuuze ku kyalo Bunoga mu ggombolola y'Ekyamulibwa mu disitulikiti y'e Kalungu, muwala we yamusiba ku miguwa n'amuwanika ku muti olwo n'alyoka akuma omuliro wansi ogwayokya omwana yenna n'abambuka olususu kyokka ate oluvannyuma essente ne zizuuka. Ono yasooka kudduka kyokka oluvannyuma poliisi n'emuyiga n'emukwata ng'olwaleero omulamuzi wa kkooti ente Masaka Simono Toloko awadde ensala ye ku musango guno. Omuwabi wa gavumenti wano wategeereza nga Sennabulya bwe yayitira omwana okufuna obukosefu obw'amaanyi ate nga bwankomeredde. The victim suffered severe injuries, both on her lower and upper body, which will affect her permanently. Agambye nti olw'obuvune buno omwana ono ayinza obutaddawo nga bwe yali. Right now it can't be determined whether she'll be able to walk again or carry out activities as a normal child. Olw'ensonga eno ono asabye omulamuzi okuwa omusajja ono ekibonerezo ekimugyamu olw'ebikolwa bye naddala okusibwa amayisa. In that regard, my Lord, we pray for a deterrent sentence. This offense carries a maximum sentence of life imprisonment. Kyokka Sennabulya bw'aweereddwa omukisa okwogera akkiriza ng'omusango guno bwe yaguzza era n'asaba kkooti okumuwa ekibonyerezo ekisaamusaamu kubanga alina abaana bato ab'okulabirira. Omulamuzi Simono Toloko ategeeza ng'ekikolwa ky'omusajja ono bwe kiri ekyettemu ennyo kale nga buvunaanyizibwa bwa kkooti okumubonereza. Ekyokumwejjeereza ye nga bw'abadde asaba omulamuzi ategeezezza nga bwe kubeera okuteeka obulamu bw'abaana abalala balina mu katyabaga kale ng'alina kukuumirwa mu kkomera. Ekyokubeera omuzadde yakubeera omuzadde ng'okyali eno. Gyaba abaana abalala Mukama ajja bayamba basobole okukula. Wano waasinzidde Namukalige ebbanga lya myaka 12 ng'ali mu nkomyo. Kyokka newankubadde guli gutyo abooluganda lw'omwana tebamatidde na nsala ya mulamuzi nga bagamba nti ekibonerezo kyamuwadde kitono nnyo. Ekibonerezo mulamuzi nkigulidde nadde nsiimye ensooka enkola enjogera ya state y'emyaka 35 nadde nfunyemu kabugu naye tekisembyeyo looya waba talina kyawadde ky'emyaka 12 ndabidde ddala nga kyakumugenya bubinya. N'ekibonerezo ekyo kibadde tekimala kyokka ate tewali na kibonerezo kijja mu bikolwa ebifaanana ng'ebyo. Mulamuzi abadde asaana amusiba emyaka nga 4